Wanga noleta Dr. Mujje Rubaga nomugamba part time nge wano nenga nekuzo kumusasula tozina nga ina abakyala ina bazalisa mgundi ate ba abantu tebamanyi Ssegirinya yasibibwa ajja omukyala nagamba batugamba bwe mmala okuzaala mutuwe ebyenda mutuwa n'akatogo kati ffe nga naffe olumu katubula abakozi kuba naffe twetaaga kukola kikusasula aba administrators so yembeera twagala kubalagako ne wano mulabe Kawempe North Medical Center is going to close and is going to stop operations with immediate effect due to some challenging issues, especially issues to do with finance. Oba ng'omubaka Honorable Ssegirinya Muhammad yalitandikawo wabula olw'embeera enzibu etatusobozesa kutambuza ddwaliro lino. Abakozi b'eddwaliro lino beesalako okuva omubaka we yakwatibwa olw'ensonga nti ebisale naddala ebya allowances n'emisala gyabwe bibadde tebikyasobolwa kufuutingibwa bulungi oba kusasulwa mu budde. Omubaka we yatandika eddwaliro lino purely lyali lya bwereere nga lya community ya Kawempe North naye nga libadde liyamba weewaawo n'abantu bonna bonna. Ate nga bwe tukimanyi nti a right to health kye kintu buli munnayuganda yenna kye yalifunye kubanga n'ensi endala ebyobulamu bya bwereere libannansi. So yalitandikawo n'alitandikirawo mu kiseera ekizibu ekya COVID oluvannyuma lw'okulaba obwetaavu era libadde liyamba ku bintu bingi. Libadde liyambako ku bakyala abazaala, libadde liyambako ku bulwadde bonna bonna bwe bandiisa obwa general medicine era libadde liyambirako ddala ne ku vaccinations. Era okuva we lyajja njagala obbategeeza nti n'amalwaliro agatuliraanye naddala ga KCCA ne gavumenti gabadde geeyambisa ddwaliro lino olw'ensonga nti libadde lina ambulance eri standby ebeerawo ate nga nayo mobile moving hospital. Libadde lyofaringa purely few services nga byonna byonna omubaka wa Parliament Ssegirinya Muhammad yakwatibwa yayambako wabula abadde alina abamukwatizaako okuva mawanga ag'enjawulo. Naye kyannaku nti ebbanga lyamaze mu kkomera abadde talina access ku bantu abo ng'alina ne equipments eziri confiscated by URA ze yali yaleeta mu ggwanga okuli ultrasound scan ne theatre equipments. So mu mbeera efaananako bwetyo tuleesa amawulire gano mu mbeera enzibu naye nga kyonna kiviiridde kuba nti Honorable Muhammad Ssegirinya yalitandikawo abadde taliiwo. Abadde offering services nyingi nti omukyala bw'ajja okuzaala Kawempe North aweebwa services zonna eza maternity ku bwereere n'aweebwa ne package ng'amaze okuzaala naye kyannaku nti ebyo n'abadde tebabifuna. Era mu mbeera efaananako bwetyo twagala okwongera okusaasira bonna bekikosezza. Mu December ono yekka ewange mu Katanga ambulance badde yakakima abakyala 5 nga bazaalira ku Kawempe North Medical Center awatali kugibwako wadde ennusu. Naye olw'embeera y'ebisale nti bills tezikyasobola, rent ali waggulu, tulemereddwa okulabika ntutambuza ensonga eyo. Ate era olaba ne gavumenti namba efuna omulwadde omu ow'Ebola newanjaga n'esaba obuyambi n'efuna aba COVID n'esaba obuyambi ate olwo eddwaliro Honorable Ssegirinya yatandikawo. So kitukoze bubi nti omulamwa gw'ebyobulamu gwe yatandikawo tasobodde olw'okuba nti akyali mu kkomera na guno gwaka. Nnyo bannamawulire abatwegasseeko naye njagala okugatta eddoboozi ku bya muganda wange byayogedde. Okusookera ddala nze Alex Luswa Luwemba era nga nze omu ku ba administrator b'eddwaliro lino era nga ndi muyambi w'omubaka Honorable Ssegirinya Muhammad. Kyannaku nnyo era kyennyamiza nti ebiruubirirwa by'omubaka bye twatandika nabyo okutandika eddwaliro lino kwe kulaba nga tutumbula ebyobulamu mu constituency, si mu constituency mwokka ne wabula mu ggwanga Uganda kubanga lino eddwaliro libadde teriyamba bannakawempe North bokka, libadde teriyamba bannamakindye West oba lyabadde ly'abannayuganda bonna. Tiri bw'ova gy'ovudde n'ojja ng'olina endwadde ez'enjawulo azilonga zintu wano ku ddwaliro tusobola okwandulinga abasawo baffe babadde bakuwa obujjanjabi. Naye kyannaku nnyo nti era kinakuwaza
nti ekirooto kya Honorable Ssegirinya Muhammad n'ebirooto byonna bye twalina ku lw'abantu baffe aba Kawempe North kisaanyeewo olunaku olwaleero. Ffe ng'abasigire tuwulira obulumi obw'amaanyi ennyo kubanga omuntu bw'oba n'ekirooto olwana nnyo okulaba nga ekirooto ekyo kikola ki? Ekirooto ekyo kituukirira. Era njagala okutegeeza bannakawempe North nti munaatusonyiwa okuggalawo eddwaliro lino. Tuliggaddewo olwa embeera y'ebyenfuna. Ffenna nga bwe mukimanyi obulungi nti Honorable Ssegirinya Muhammad yatandika eddwaliro lino nga yeegattiddwako ba sponsors, yalina ba sponsors ab'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo ag'ebweru. Ate ffe ng'abasigire nga bw'omanyi nti nannyinimu bw'avaawo kiba kizibu nnyo omuntu ow'enjawulo abadde amanyi Honorable Ssegirinya Muhammad okwesiga ggwe nga ggwe omuntu okuddukanya ebintu bye. Kye tusaba kye ki? Gavumenti ebadde ng'evaayo n'egamba nti waliwo statement RCC gye yakola biseera ebyo yali w'e Kawempe n'agamba nti omuntu yenna anaavaayo n'atandikawo project nga ziyamba Abannayuganda bonna kugeza nga ino project y'eddwaliro Honorable Ssegirinya gye twatandikawo gavumenti ejja mukwasaganyizaako. Naye tukizudde nti ebbanga lyonna Honorable Ssegirinya lyasibiddwa, era kitwennyamiza nnyo nti teri muntu n'omu gwe twali tufunyeeyo agamba nti yadde nti oba gavumenti okukwatibwa ensonyi okugamba nti oba bokisi ya Panado yiino tebagituleeterangako. Ffe kye tubasaba kiri kimu kyokka, kwe kulaba nti olaba obuvunaanyizibwa bwa gavumenti bugiremye okulaba nti etaasa facility ng'eno eya Honorable Ssegirinya Muhammad. Kati kye tubasaba kiri kimu kyokka, kwe kulaba nti omubaka waffe Honorable Ssegirinya Muhammad baafuna eddembe lye ery'obwebange, kubanga bw'alifuna project eno esobola okuddamu okukola ki? Esobola okuddamu obulungi nnyo okusituka. Era njagala otegeeza bannakawempe North nti ambulance egenda kusigalawo, era ng'enkola bw'ebadde eri bwe tubadde tukwasaganya mpola mpola embeera y'amafuta, tujja kusigala nga embeera y'amafuta tugikwasaganya ate tusobole okubeera nga oba oli awo eyongera okusevinga obulamu bw'abantu. Ofiisi y'omubaka Honorable Ssegirinya Muhammad naye egenda kusigalawo okusigala nga ekumaakuma bannakawempe North Constituency, okusigala nga babeera ku mulamwa ogw'amaanyi ennyo gw'okulaba nga tubeera bumu. N'olw'ensonga eyo kyannaku nnyo era kinakuwaza, tulina obulumi bw'amaanyi nnyo ku mitima gyaffe, tuwulirira ddala bubi kubanga Honorable Ssegirinya Muhammad tayagala kulaba muntu ng'abonaabona, tayagala kulaba muntu nga talina ddagala. Background ye bannamawulire mubadde bannayuganda muzze mu mufolowinga bulungi nnyo. Ye bw'alaba omuntu anyigirizibwa kimuyisiza ddala bubi, era y'ensonga lwaki yateekawo facility ng'eno okulaba nga ayamba ku communities ez'enjawulo, okulaba nga ayamba bannayuganda. So kyannaku nnyo era kyennyamiza, kinakuwaliza ddala. Bannakawempe North tusigalire ddala ku mulamu ogw'okulaba nga omubaka waffe tumubanja mu buli mbeera yonna kasita ebeera nga tetwenyigidde mu kuyiwa musaayi, kasita tuyita mu mbeera ey'amateeka. Nze Katongole Julius, omu ku ba administrators ab'eddwaliro lino, era mujjukira bulungi omubaka wa Kawempe North era nga mukama wange bwe yali atandika eddwaliro lino yampita era ne tuliggulawo. Ennaku gye nnina ku mutima y'amaanyi okulaba nti ekintu kye twaggulawo okuyamba bannayuganda ne bannakawempe North, olunaku olwaleero tulina amawulire obbagamba nti eddwaliro liggaddwa. Eddwaliro lino omubaka Honorable Ssegirinya litandika nga ligaba obujjanjabi bwa bwereere, era ng'omuntu ajja wano akimanya azze waka ng'asuubira ebyokulya. Omukyala bw'amala okuzaala ng'ebyenda babitokosa, ne katubadde tetukyatokosa na byenda. Baba abalonzi abava mu Kawempe ne bweru wa Kawempe babadde nga abatakimanyi nti n'omubaka waabwe ali mu kkomera, nga bw'atuuka wano waliwo n'obulwadde bwe badde batuleetera nga tetusobola na kubujjanjaba. Waliwo obulwadde bwe badde batuleetera nga tuyina okubagamba obwo bugenda mu Cancer Institute e Mulago. Ba doctors
oba ba professional doctors nga tetusobola kubasasula. Twatandika n'abakozi abawererako ddala 50. We twogerera tusigazza abakozi 16 nga n'abo 16 okubasasula tekikyasoboka. Inti abalwadde tubadde tutandise kubawa panado nga tuli mu kwebuzaabuza bwebuzaabuza. Ekyokubiri, mu kaseera kano Honorable Ssegirinya yagenda n'agamba bannayuganda era n'akikola n'okikola nti eddwaliro lya Kawempe North Hospital bw'otuukawo gwereeta buleesi mubiri gwo, bw'oba omukyalo olina olubuto tujja kujjanjaba. Ekyewuunyisa ne gloves tubadde tetuziina, nga batusaba ebyuma ng'ebya ultrasound tetubiina. Era lwaki tuwaliziddwa okuggala eddwaliro lino olunaku olwaleero? Bannange tulina obulumi, tusibye omutima okulaba nga tukyogera, naye okulaba nti tulemereddwa. Omubaka bye yali asobola okukola essaawa zino tuffe tetusobola bikola ki bikola. Kye tusaba, ekisookera ddala tusaba gavumenti, abakulembeze b'amadiini tugenda mu nnaku enkulu. Tusaba kubanga sigamba nti eddwaliro lisobola kuddawo, lisobola okuddawo, naye abakulembeze b'amadiini, gavumenti okulaba ng'omubaka Muhammad Ssegirinya ne Alan Ssewanyana bateebwa. Kubanga bannakawempe mulaba tuli mu ghetto essaawa zino we tujjidde ku makya abazze wabalawo abalwadde abasoose okujja, era luno omukyalo w'olubuto eyakayingira kati neera amawulire bagenda gamutema nti ku ssaawa nga 6 ebintu tubikola ki tubitwala. So tumaliriza tusaba bekikwatako ne bannaddiini tugenda mu nnaku enkulu, twetaaga amaloboozi gammwe. Ssegirinya obuweereza efacility eno gifiirwa kiba tekina kye kituyamba. Tusaba abakulembeze mwenna gye muli okulaba nga tulwana omubaka Ssegirinya ng'ateebwa. Briefly in English, right now it is Katongole Julius, one of the administrators of this, to lose such a facility. Our dear one, Honorable Muhammad Ssegirinya, started this facility with a good heart to the people of Kawempe North and the people of Uganda. We are going to close this facility not just because we want to do that, but right now we are facing a lot of financial challenges. We are all aware that this facility was initiated on the purpose of helping the needy people, on the free mandate that everybody, wherever you are, you can come here and get free medical services. It is painful to get a patient here. After receiving the patient, you fail to give the necessary equipment, the necessary medical requirements to that patient. As you all know, Honorable Ssegirinya, when was initiating this medical facility, he had a goal that if at all a maternal mother is admitted here, we are supposed to give that maternal mother a free package. A free package may be for some eatables and other requirements, but we have failed to do so. And another thing, as we speak now, the only medicine we have in our facility is Panado. It is shaming. We have been connecting with our donors, but last week we received sad news from them that we are not going to work with you because the one who initiated this initiative maybe is not going to come out, is incommunicado. Our message and our request goes to all religious leaders. Dear men of God, it is high time we come out and get your message. Honorable Muhammad Ssegirinya and Honorable Alan Ssewanyana, those are dear members of parliament. It is embarrassing if at all the international community look at this facility to lose. During the morning hours today, we received 3 patients. 3 pregnant mothers, another one was suffering from malaria. But we, as the administrators,
we informed those people that we are going to close the hospital. So we are requesting the government of Uganda, the judiciary, to help us and give freedom to Honorable Ssegirinya. To our dear voters of Kawempe North constituency, this can come back, but it is your mandate and duty to put pressure to those who arrested, to those who abducted Honorable Muhammad Ssegirinya and Honorable Alan Sewanyana to release them. Thank you very much. Yaba donors, mwena mukimanyi bulungi nti Honorable Ssegirinya yali akozesa sources ez'enjawulo naddala ku social media ng'ayina emikwano. Waliwo ebyuma ebyali bijja nga biva Netherlands era okumusamoninga ogende Masaka bye byali bimututte e Netherland ng'aliwo abakyala n'abaami abaabituwa naye ne bamukwata mu lugendo olwo. Twali mu budde obwo nga tetulina bwe tuyinza kwogera n'abantu bali abaamuwa ebintu ebyo. Badonors abasinga baali ku personal level naye. Kati ngaffe twagezaako kubanga n'okugenda mu kkomera okusayininga tebatukkiriza. Kuba twatukako ne tumugamba mukama waffe tubadde twetaaga tufune ennamba z'amasimu ez'abantu abo. Amasimu baagamuggyako. Naffe ne tukola ki ne tulemererwa. Ekyokubiri ku nsonga y'abadonors nti mu kaseera kano badonors nabo balina we batuuse ne balemererwa. Nti waliwo ebimu omubaka yali akwata nga alina bw'asobola okuyiiya nga ye najjanjaba abalonzi kubanga wano abalonzi kikwewunyisa waliwo abava e Koboko, waliwo abava e Manaafa, waliwo abava e Masaka. Naye kati ffe mu mbeera zaffe ez'okweyiiya nga naffe tuli bakozi y'ensonga lwaki tulemereddwa ku nsonga eyo. Amiru era nga ndi Lord Kansala we Lubaga North ate kuno ku ddwaliro mbadde nkolanga munnamateeka. Eddwaliro lino we twali tulitandika process gye twayitamu yali tag of war okufuna permit. Tukimanyi bulungi nnyo okufuna permit eddwaliro ogenda mu maaso mba mulina okufuna permit okuva mu KCCA. Naye kyalinaku nti newe twali tufuna permit lwali lutalo lw'amaanyi. Nze ndi vice chairperson ku public health KCCA. Naye olutwalo lwe twayitamu okufuna permit etukkiriza waneeno n'olwali lutalo lw'amaanyi sijja bigenda mu biwanvu. Bw'otunula mu kitundu kino tetulinamu health center 3. Ebimu ku bintu bye twogerako nga KCCA mu lukiiko twali twayisa ne tugamba nti buli parish at least tubeereyo ne kye bayita health center 3. Naye wonna wonna bw'otunudde mu Kampala ojja kwesanga nga mu constituency tulinamu health center emu. Naye nga twali twakiyisa n'essere etuziyisa nga health center 3 erina okubeera nga eri mu buli parish. Honorable Ssegirinya Mukama n'amuwa ekisa n'atandikawo eddwaliro linene. Ne tukola ku buli kimu nga bannamateeka ne tufuna empapula. Eddwaliro ne litandika okutambula. Honorable Ssegirinya bamukwatira ne bamusiba. Njoga okubategeeza bannamoli kye mbadde mutamanyi nti ne account za Honorable Ssegirinya kubanga waliwo yangambye nti ate account ze sente zaafuna ne account ze zonna ezisinga baziblockinga. Honorable Ssegirinya tafuna musaala gwe. Ninga ate kiri mu mateeka. Era ze zino ensonga ezimu ze tulikola ku nga bannamateeka nti omuntu alondeddwa abantu gavumenti oba regime si ebemusasula wabula sente y'omusolo ye musasula. Naye kyalinaku nnyo nti ne account ze baziblockinga tasobola ku accessinga sente ze up to now tetumanyi lwaki. Tugezezaako okuwandiikira judiciary n'abantu bekikwatako tetufunanga reply. So olunaku olwaleero eddwaliro Ligaddwaawo kyalinaku nnyo nti eddwaliro lino libadde financed by donors. Naye due to the economy abamu tebasobola Honorable Ssegirinya tasobola ku accessinga sente ze eddwaliro nesobola nga eddwaliro administration yalo nesalawo okubanga ligalwawo. Naye ekisinga eddala nze okunuma naddala nga nze Lord Kansala atuula ku lukiiko lwa KCCA ate nga ndi chairperson wa public health. Ensonga zino eno nazanjulako ne mu committee. Ne mbagamba omubaka nga ye si responsibility okubanga ateekawo eddwaliro. Naye nga ffe KCCA bw'aba ataddewo eddwaliro lwaki tetumuwa ekyo kyetyetaaga okufuna akatono kubanga eno gitwanga health center 3. Naye kyalinaku nnyo nti KCCA bazikeera busekerezi ne bagamba abo bali mu byabufuzi.
ninga tukimanyi bulungi nnyo Honorable Ssegirinya eddwaliro libadde liyamba muntu asookerwako abantu bangi abajja waneeno waliwo n'abaava mu Lubaga North ne bajja wano be nasindika waneeno abakyala bali bagenda okubanga bazaala ne bazaalira waneeno so libadde si lya Kawempe yokka wabula libadde lya Kampala yonna kubanga buli muntu abadde ateesobola abadde ajja muli n'eddwaliro so kyannaku kimalamu amaanyi naye ate kino kigezako okutulaga gavumenti etutwala mu maaso so nga mmaliriza njagala okukubira omulanga eri ababaka ba parliament nti time etuuse nti ngaffe ba members obanga ababaka ba parliament if it needs kubanga tuboycotting okubanga tugenda mu parliament let it be kubanga kati tunoonyeza ng'egye tuyinza okutuusa eddoboozi ekyatubuze tugezezaako okulaba tukola buli kimu okuyita mu mateeka naye tetufunye bwenkanya so wano wenjagala okusabira parliament ba members of parliament naddala mu abali mu kukyukakyuka mbegayiridde Honorable Ssegirinya tuyimirire naye tuboycottinge parliament tulekerawo okuddamu okutuula tuba tugenze mu parliament tuzimuke tuyimbe ekitibwa kya Buganda n'ekitibwa kya Uganda nga tugamba ekintu kimu free Honorable Ssegirinya free Honorable Ssewanyana kubanga yengeri yokka gye tugenda okubanga tutuusa eddoboozi eri abantu baffe. Nameran Mugalu zone. I've just heard news this morning that the facility which was offered by the Honorable Ssegirinya is going to be closed. It is a very big challenge. It is a tragedy to hear that this hospital, which is helping more than 1,000 people, it is going to be closed. I want to inform the public that the hospital we have in Kawempe, it is only Komamboga Hospital, which is managed by KCCA. The Kawempe National Referral Hospital was taken up by the government of Uganda, and it is dealing with women who are giving birth every day. And on a third note, even that hospital, many women are dying every day in that hospital. They don't have facilities like the beds. And when you go there, you may not even recommend it to be an hospital, the Kawempe Hospital. So the Honorable Ssegirinya coming out to put up this facility was just to give the government of Uganda a relief, was just helping this government. It is so absurd that even in developing countries, for them they can come out after realizing that such a facility has issues, the government can take over and they start financing and supporting such a facility. But if the government of Uganda cannot come out and realize that this facility, which has been helping the people of Kawempe North, is now collapsing, then it means there is a gap between the people the government is serving and the government itself. For us as leaders in Kawempe, we are not going just to sit. We are going to drag the Ministry of Health to court to fail its mandate. Because if it was not failing its mandate, they would have come in and take over the responsibilities which Honorable Ssegirinya was managing. Therefore, ladies and gentlemen, people of Kawempe North constituency, we are giving this government only 14 days to react, because we are not going to allow this hospital to be closed. We are going to drag this government, mostly the Ministry of Health, to courts of law so that we retain back our hospital for God and my country. Nze Honorable Councillor Nsoboga Muhammad, nkiikira abantu ba Makerere 3 ku lukiiko lwa Kawempe Urban Council. Angenda kwogera katono nnyo kubanga ebisinga byogeddwa bakomredi bannange oba abakulembeze bannange. Ngaffe abakulembeze Kawempe kye tusaba kiri kimu, tusaba essiga eddamuzi okutaba ababaka ba parliament kubanga mwaka mulamba nga bakwatiddwa. Bino byonna byonna ffe tugamba ngaffe abakulembeze bigenda straight eri essiga eddamuzi kubanga mutugamba nti ebyobufuzi byaggwa. Ni lwaki ababaka ba parliament bemumanyi nti bayina we basangibwa n'essaawa zino bakyakwatiddwa. So twongera okubasaba ngaffe abakulembeze nti ababaka ba parliament bino byonna ebiriwo ng'okuggala eddwaliro lino erya Kawempe North Hospital biriwo lwakuba nti ababaka bakwate. So tubasaba
ababaka mbate kakalu ka kooti kubanga mmanyi we basangibwa musobola obasanga mu parliament nga Honorable Ssegirinya musobola musanga Kawempe North Hospital so mubate abantu basobola okulaba nga bafuna services. Era nga abakulembeze mu Kawempe mujjukire nti tuzenga tuteekateeka embeera y'okulaba nti ababaka baffe bateebwa twategeka okudduka ne mukulemesa kati essaawa zino eddwaliro byonna nga biyamba abantu ba bulijjo eddwaliro libadde liyamba abantu nalyo liggaddwa olw'embeera y'ebyenfuna ngafe abakulembeze mu Kawempe tuteekateeka ennaku 14 era abakulu mu gavumenti tetwagala poliisi bino kubyeyingizaamu kubanga zino nsonga za byabulamu tuteekateeka ennaku 14 tugenda sooka tubakube mu mbuga za kkooti bwe tunaava eyo ennaku 14 bwe zinaggwako gavumenti mugenda kulaba ekiddako kye tugenda okuzzaako ng'abakulembeze mu Kawempe.